waliwo omukyala awo olumusinkana tunyumya munyumiza ekiriwo agamba tombulira owino nasanga omukyala neiba wange aziika omutwe gw'enkoko ku mudaala gwange ne mugamba ekiki nti omutwe gw'enkoko ng'ali mu kwogerako bye nga bimugamba bisimulewo bijjeewo naye nga naye yali alimuleetedde limutte bwaki wakola lyakutalyuka anti bamanyi bw'onaasigalawo either oyinza okukola revenge oba abamu balowooza nti wakuloga omukisa gwo agenda gutwala ekitaliwo mu wino tebaloga nti kankuloga oveewo akuloga kusaanyaawo kutta kufa kubanga singa abantu nze okuva 25 mpulira amalogo mu wino 2005 yes wanaliwa ng'owulirira bakadde baffe banyumya ku owino owino balogo owulira abantu abakulu nga owino tugende maaso programs zino ziwagiddwa aba AC Home Solutions be bakafulu when it comes to cleaning we clean we beautify spaces so post construction cleaning post renovation cleaning entebe byonna ebikwatagana n'okulongoosa twekwate fumigation 0701542372 munnange ng'ekizindalo kibeerako kyogera ennaku ezi 2 ngamala nkijjayo nga nziramu nga nkola mirimu gyange ate nga nsitookinga bipya ogenda ogwasanga buli kimu kiri balance bulungi nnyo era omuwala namusiima nnyo lwakuba nti yatya naye nange nali sina kyamukolera kuba after ha ndoza nakozesayo abakozi abalala nga 3 naye yatya ate nga yali mulokole otya bosi we yadde afudde okitegeera n'atya naga owaaya kati munnaaye nga tukola ki tudda mirimu nga tukakkalabya kati nga akyadda okujja okufuna ebintu ateyadda teyadda kuba asanateekako omuzindaalo ogwo yafuna okutya mutima n'atadda tutambuza bizinensi biddamu bitambula bulungi nnyo bakasitoma nga bakomawo banayina n'essomero nali supplying eyo emukono nga ye atwala ensawo nga 80 kuba balinga nga ogamba nti amasomero nti leeta omwana ensawo ziri ku ssomero kati yo naye ng'abalumya omutwe ebisawo ng'ebi abaana babitwala wabweru babifulumya babitwala kati tutambuzaawo tutambuza era nga abantu basigala bafa munnange ogenda owulira neighbor gundi oli tugenda kuziika up to now bafa ddogo ate ebitundu byonna birogo naye owino kati nno kankubuulire ate nze I prefer okukolera mu dduuka rather than okolera mu katale gasuka e Kampala awo Kampala wali ddogo naye nga kyenjagala okukakasa abalabi baffe abagoberera puroguramu eno n'abalina amaduuka abamu bamanyi ngamba okweganga gwe nojja naye nga ye already yeeganga dda mu dduuka ali gwe nga tolina kyoyinza kukola anti gwe olowooza ate akuloga ate advantage eri maduuka etali mu butale nti edduuka kasitoma gw'oli eri munda togenda laba ono bakasitoma bakoze eki babalaba bayingiza gw'oli awo manya amaduuka agali mu akeedi tengeze kati omanyi mu maduuka eyo waliyo bano bantunda gomesi bantunda bitengi bifaanagana kane weesanga ng'edduuka webadeko mu dduuka nga lukungu nga mwetunundamu nokala mutamaye bw'oyingiza oyo aba mulala aba mumanyi naye kati mulimu amaduuka kale nga geeyawudde ono oluggi lwe lugattagana n'olwo tajja kulaba ali eno munda ago gabeera okke naye ago ate nze nno
eddogo nali nga ndiwulira nti gyeriri naye nga sirikakasa omutwe mukalu nga sirikakasa naddikakasa ab'emmere bettira ddala ab'emmere oli n'amuloga naye muowino bo kale nti buli ow'ennyaanya tagenda kujja akutta eggwe ow'ensawo tebimukwatako wabula ow'ensawo oba n'akuliraanya awo oba atunda sukaali oba muceere asobola okuggyawo kasita alaba nti okola nnyo okusinga ye kati bitambula tusigala tukolera ddala balabe ngero balaba bakola ki batambula naye abo bakwepenaapena bakwewala balaba gwolinga ate ow'amaanyimu okubasinga tusigala nga tukolera ddala ate nze munnange nze muntu asigala nga nsobola okwogera naawe yadde onkoze ekikyamu naye lwaki mba njagala kukulaba wikinensi yo ontya oba tontya naye era nasigala njogera nabo actually baali basatu naye nga ogamba nti ayaliteeta yali ati naye nga baali beekobaanyi basatu bakugyewo n'otambuza nentambuza obulamu sigala nga nkola paka ate we twafuna embeera ya covid kubanga awo it was 2018 awo nenjikola bulungi nnyo nga siina mbuzibu ng'abalabe bange bonna naye nga mu kusooka awo okuddayo nga ne wensanga green paper ng'eyatikidde mu kkubo sigibuuka nga sigibuuka kati okumanya nga esimu owino wazibu omusajja ajjaawo yalaze kungulako nsawo ntuula era ambuuza bannaye maze emyezi ng'ena sikulaba obadde wa nemugamba naye mbadde mugonvu kiki ne mubikkulirako emboozi n'omuwa ngenda ogimuwa ngamba kati nno munnange wali erinze ninawo oba kazini brother we mu beebinyeebwa emmese yava gye yava neyingira omusajja mu mpale nejjeemuluma n'afa emmese ng'emmese bulijjo mmanyi eriya buli bigere ate emmese ekuluma n'ofa ti emmese yamuluma n'afa lyeddogo eriri mu owino bakozesa buli kawuka okuggyawo naye nga kwe kiva population esinga obungi mu owino tebaasoma omuntu ayasoma tasobola kulowooza kuggyawo bulamu tebaddamu kusumbwa na ddogo kati ki ekyakuggya mu owino covid covid yabasumbuwa covid yatutawaanya ne tutya nga mulimu bano jjukira ab'ebyokulya baasigala bakola naye abatunda ebikalu bino ngoye ngatto biki bizinesi ne zigootaana ate ne tusigalamu n'eri mentality ekirowoozo ekigamba nti ayinza okudda kati nga mulina okudduka mu maduuka tulina okudduka mu maduuka renti bamwagala abantu tebakyagula ebyo bagula byakulya abasitookinga byakulya kubanga jjukira twamufunamu emirundi emeka kati nga abantu bagamba nze ate mu kifo ky'oggulamu sina kye ngenda gikoza kangulemu emmere ngende n'emmere so bizinesi negenda ng'egootaana bwetyo nenva mu owino naye nga saagivaamu lwa ddogo eddogo nali mmaze oddigonza naye covid yanzija mu owino ate ki ebyo wankubira anti olwo nga ndwadde luli eri ndwadde naye baddamu ne banneegezaamu era baddamu ne banneegezaamu nga nvuddeyo tukyagera mu maaso baddamu ne banneegezaamu nga nvuddeyo banneegezaamu
olwo kati covid anti atambula ajja waali naye tusigala tukola mpola kati ndowooza nga muli waka bwe ngenda bwe nzijayo ensawo ezimu bwe nzitambuzatambuzaako bwe ntunda empola kati ndowooza bafuna expert bafunayo ku mulogo ategeerekeka bajja era badinsindikira era nalyo lyampisa bubi teryampisa bulungi olyo lyajja litya ate ddyo nno lyajjira mu ngeri ya musujja ogw'empewo wulira empewo empitirivu n'oba ng'oyokya nnyo niweteekako oti netekangako t-shirts ndowooza nga 3 naye nga zikala naye era wagenda Kibuga nakuba bukuba essimu ne bagamba nti omuntu waffe naye nkuba essimu eri ati babalina remote asobola okujjanjabira mu remote abasawo nanzijanjabira mu remote kale eddyo teryali nnyo ate nga liri era nga muntu y'omu era nga muntu ati muntu ati nasobola okwesibako era infact covid ye yazijja mu Owino naye n'eddogo ne likola ki ne ngamba kanveeyo kubanga bw'owona omukisa ogusooka okufa anti obuzibu obwali kati aba omuntu ng'olyo kati ogwokubiri n'ali mwatulidde ogwokubiri olizaayo ne limukwata n'alirozaako omanyi kaŋŋambe nti oba kisinziira ba nkula ya muntu kati nze ffe twakulira mu mbeera ya akola obi omukola bulungi oba omulekera Katonda kati ekyo nakyo kyandeetera okugamba nti mu butuufu kanneesonyiwa ebifo nga bino kuba nze nakolerako mu Kalitunsi for years like 6 years naye nga siwuliddeeko nti amaduuka beeroga wabula twabiwuliranga mu butale ab'emmere mu butale bo gundi asitudde emmere aseerera agenda mu katale era bo bakimanyi tusobola kubeera mu katale nga twoluga okitegedde kati ate era ne mu Owino era still gyebiri kuba nze waliwo omukyala awo olumusinkana tunyumya munyumiza ekiriwo agamba tombuulira Owino nasanga omukyala neiba wange aziika omutwe gw'enkoko ku mudaala gwange ne mugamba ekiki nti omutwe gw'enkoko ng'ali mu kwogerako nga bimugamba bisimulewo bijjeewo naye nga naye yali alimuleetedde limutte bwaki bakola lyakutalyuka anti bamanyi bw'onaasigalawo either oyinza okukola revenge oba abamu balowooza nti wakuloga omukisa gwo agenda kugutwala ekitaliwo mu Owino tebaloga nti kankuloga oveewo akuloga kusaanyaawo kutta kufa kubanga singa mu Owino abasa abantu nze okuva 2005 mpulira amalogo mu Owino 2005 yes naliwa ng'owulirira bakadde baffe banyumya ku Owino Owino balogo owulira abantu abakulu nga Owino tulina cousin brother affe ali awo najja Nankumbi beera balina senga waabwe naye yafiira mu Owino dogo mutwe ate balogera nnyo mu mitwe wabamanyi omutwe osofiira mu buliri yazikiridde mu buliri naye nga ddogo mu Owino waliyo n'emmindi ey'emitwe 9 zetwawuliranga obuulizi mu bigambo ti oli afuuwa emmindi ey'emitwe 9 nagirabako n'amaaso gange mu Owino awo era omuntu asigala mu Owino either nga naye akozesa nnyo eddogo alina kubanga mulogo tewali kirala okitegedde tewali kirala kubanga olaba andi bagamba lubaala embeera nga n'embiro kwotadde ate Katonda ayamba ki yeeyamba kati gobanga teweeyambye oyitira awo ofa bakuziika abantu nga baafa kati essaawa zino waliwo omwami sijja mwatula mannya naye mukwano gwange bambi abadde mu bizinesi y'ebinyeebwa for a long period of time
alimu Owino naye fitina bamufunisa accident ndozo oli yamuloga afuna accident afe andi lako kutuka baka boni eno ati omusajja amaze emyaka egi mu ntebe 2 years ali mu ntebe omugumu talina kirungi yali azadde naye era nga omanyi omusajja oba okyagala abaana n'ebyo kati byaggwawo emyaka 2 ali mu katebe agedde ku mugongo emyaka 2 ali mu katebe ali mu kagaali naye yali yeekolera ng'atambula ebinyeebwa ebyo ebimu babijja Tanzania bivaayo Zambia yes kwebyo Zambia biba binene empeke yonna ng'agenda omusajja n'akuma ng'ayita ku ssente naye bano bye yasikaasika ku mikono bano byaleeta mu business yes mwemuli yagamba fa ate kati tolaba ekyo nti ye yamenyeka kati ate ekyange ekyali kiri kye kyasooka yali mmotoka ng'erina kunkuba nfiirewo sina kujjanjabwa naye kati ono yeri yamusindikira ate afune obuvune ajjanjabwe kwe kwonoona sente zikole ki kubanga tojja beera mu ntebe buli lunaku nga balina okujjanjaba balina okulya ebinyeebwa era teriiwo kuba nasemba okwogera ne mukwano gwe baali bakola bonna naagamba munnange oli akasente kaggwamu kati nze asigazaamu naye ng'omusajja yali azitowa obukadde nga 100 kuba yaleetanga trip ya bukadde nga 7 naye kati talinawo yadde n'10 ate nga ajjanjabwa abaana basomera amasomero ga bbeeyi tojja kubajjayo kati okujjako okubajjayo nga bamaze kulaga ku akawunti yo tya munnaaye sente zino zikyasobola kuwanira myaka 3 mu maaso kyusaamu naye nga yembeera eyo eri mu Owino so nze naali yagadde okwadvisinga abantu baffe bw'oba ogenze mu Owino of which tetumanyi oba ekyaliwo nnyo kubanga suuna eyinza ovaawo naye obutale bwonna omuntu yenna agenda mu katale genda nga weesibyezi naye kweri eddogo bayinza obutajja mu katale kweri eddogo bayinza okuloga ayagala oddijja naye nze gamba zimagali nti katolabaloga tebakyasasula rent bamaze emyaka 3 bwereere bantu b'Owino bayita mmere teri muntu alina dduuka oba mudaala mu Owino asasula rent for 3 years taliyo nga asasula gundi nti asasula rent anti kati kyaddandoza mu gavumenti oba gavumenti yekatwala kati akatale kiraba so obutale bwonna si bwangu era bizinesi zonna si nnyangu wabula kwenyweza abantu bafiira ddala be bati tereevu ate ekyenjawulo ekiri bajja ne batisimba oli asobola okujjaawo bulungi nnyo anti bakeera jjukira Owino bagigula 10 bakeera 10 kuba nze natuukako mu Owino ssaawa 10:15 nalina bakilansi nga baagala ebisawo ebyokusuubiramu ensawo yamini engoye zino ez'okulonda baali 4 so ne bankeeza nenkeera naye olw'okuba nti abamu tebakeera kati anakukola ekikyamu akeera ate banambuuza olagawa so agenda n'akola kyakoze ajja ku 8 gwa kiro yes either ayinza n'okuba balugera mu bingi ne waba tasimyewo kinnya kuteekamu kyataddemu asobola okujja n'aliiwaawo bwenojja n'olibuuka bwe nowulira either okugulu oba
wakati nze ndoze lyange baali baagala diisa eno waggulu naye waliwo eriyita wansi mu bigere oli n'asanyalala ebigere yakera bulungi nnyo ng'atambula yali yakafuna edduuka nga pya nga si pya nti oba pya nti naye nga location mpya awo namukupa complex mbu aba ayimidde ku dduuka alaba atondoka agwedde paka kati ekiki teyaddamu kukola bulamu bwe bwonna paka kati bannange eddogo gyeriri ate eringi ate erittirawo bagamba litambula awo mwaka edi awo litambula awo wonna bagamba akedi litambula wa litambula kyobula ebiseera ebisinga nti ebintu ebyali badde oba ebifo ebyali badde bikulaakulana eddogo libizza mabega teriyo kitundu owino yensonga lwaki up to now nti olwokuba nti kati gavumenti yabiyingiramu okubateeramu pavers naye all along n'omweziri naye all along mubaddengamu nga ugamba nti nkokoto enkuba weetonnya amazzi ne gayingira bizinesi z'abantu kakati ddala mbuulira ekifo ekiri mu Kampala mu Central lwaki kiba tekikulaakulana naye olw'eddogo byebyalo ebisinga obungi nti oyinza osanga ekyalo nga mwalemeramu obuyumba obutini lwa nsonga bannannyini bo tebaagala ki kuvaawo bw'omugamba nti nkugula agamba gwe ffa lwaki ongula nzija wano ntwala wangi abantu batambula towulirangako omuntu agamba ajja kugendera TZ olira agamba ajja kugendera TZ nja kugendera e Mombasa abalogo bangi era nze omu kwabo abantu abatono mu Uganda nga ngamba vaawo nkubuulira nze bannaye ndi mutiitiiza ebyaddala nze kye natuukako ogamba vaawo nange ne nkugamba vaawo kati nze neemanyi wawenkoma kaga kyentegeeza nti sijja bisobola ebintu ebyo sikasika okitegeera sibisobola bannaye sibisobola nze siba ku viivi ebiseera ebisinga sibiva ku viivi Katonda ono yasinga okuwanguza embeera yonna okitegeera Katonda manza kati nkuze ne family mange ekitange bakyaliyo alhamdulillah ng'abantu tebaagala biwulira okitegedde kati newaka on'obyogerako balabira ddala nga olina ekikyamu olina ekkubo ly'okuta eritalittuufu kati otubeera mu mbeera eyo n'obeerawo ate nze nga nkubuulira 100% bw'otuuka mu sinaaliyo eyo nti bakuloze toyinza butatandika kugamba nti kati nange katandika okozesa ku ddogo ate si kukozesa ku ddogo nti ologa wabula kale kangambe nti kotandika okozesa ku ddagala ery'ekinnansi kankyogere bwe ntyo nti we bakuloga otuuka ekiseera nawe n'ogamba kantandika okozesa ku ddagala ly'ekinnansi either kunaaba obakukoleramu bino okitegeera okwewala balabe bange bwe bityo naye nga toloze abasajja balina eddagala ate ng'omuntu omulogo asigala mulogo n'omutima gwe tegusobola kukyuka abasajja balina eddagala Pawulo abasajja balina eddagala kati nze onyumize engeri akagoni gye kakusangamu awo nga ntudde ninze kasitoma aloozi bamize kawuka n'obuwukawuka engeri owulira si kyassa oba alina we yali nga akakasusi either nga akakase oba ng'eri gye yagenda nga yakaweerezza ze naawe naye mu ddakiika kyebalaba mbayast n'abasawo abaganda nti omuntu najja n'akusaba eddagala nga ligenda kutta muntu n'olimuwa omwana muto myaka 19 nga yeyagalira ku tractor naffe nga tumwegomba tractor yo yali tractor teyali zino motoka ezitikka egibeerako era ndoozi omwaka gumu gwokka
kati omanyi ng'onaafa gabagamba akanaafa tekawulira ng'ombe balina gye baali bagenza okukola fwe twakakasiza nti ddogo omwana yali tavuganga ku tractor yagibeera nkaata tagimanyi just kubeerako nga tani boy naye nga tagiinaamu experience abakulu omwana bagamba mbuka agitikke ku mmotoka nga ne driver agivuga yali taliiwo bamulinda ajja bamukubidde essimu oya anze kangitikke bimanyi mbiraba atikka amanyi mmotoka esuula akabina ne kagwa bwe kati wansi kati tractor yo nejja bweti netuulako then nemala ne emmotoka neyeesitwa bweti neetereera robed kati omwana agira atya tandika ogirinyisa ati ku robed kumbe kana akajegere kana akamu tekateredde kali miss yes kati bwegira bweti waliwo ndooze peesa lyonyiga ne balansinga netuula bulungi ku robed kati teyatuula yayitako bwesi bweti nemugoya tuba tuli awo kawungeezi sanga 12 nti gundi yali Jime yamanya ge yali Jime afudde twakite emulemusi kufe tutitya ngava wano era twamusanga mu mochale nga takyaliwo so emirimu gyonna so omuntu agamba nti va wano vaawo oyinza n'omwebaza nti neyaza sewe bale kungoba mulekere emirembe namuyanama mu Kampala omuntu n'alwala ne bafa abantu balwala ne balwala bye batamanyi n'ogenda mu ddwaliro tebalabulwadde buli woddayo ku mulimu n'olwala n'oddayo waka n'oba bulungi osegede tugamba eyo embeera ate omuntu atafunanga ku experience eyo omuntu atafunanga ku experience eyo tosaa kimunyonya n'akitegeera agamba weeraguza agamba wa mayi mwayingiramu ebyokusibya eddogo eddogo teririyo nze obulamu bwange bwonna nalinga ngamba teri ddogo namala kulogwa nemanya wagambanga eddogo teririyo ngamba naye teri ddogo nawaanya ng'ondogote ondoga kukoza eki nga mpakana naye namala kulogwa nga n'omuntu andoga sirina kyemukoze wabula bizinensi yeemu olwo oba olina kyomukoze kubanga gweokola nnyo ye takola ki takola kati kakugjawo anaakugjawo tomanyi ababadde bagulewo banaagulewuwe ye nga kyalina muki mu bwongo bwe naye ng'ate ebiseera ebisinga bizinensi ezi zonna omuntu agula muntu nti esi waba tali ku media eyo sijja gendawo kukikola ki kugamba nti kangende mbeeko byenjogera kubanga wema njogera naye ampa attention kyanze oli waba tali ku dduuka lye sigulaawo munnange nze ngula ku muntu ngula gundi kubanga ategeera byenkola ki byenjagala yes abantu abamu ekyo tebatalowooza naye ng'obulamu bosi bwangu ate obulamu ebiseera ebisinga omala kukula aba tonakula bulungi tomanye bulamu nti bulimu obuwonvu n'obukko lwaki nkyogera bwe ntyo nti ebiseera ebimu bw'ofuna obuvunaanyizibwa buno bukusindiikiriza okukola emirimu egy'enjawulo ate mu kukola emirimu gy'enjawulo bw'ofunira challenges okitegedde for example nina mukwano gwange akoze mu banka eri wano nga Kamukamu manyi Kamukamu weeri waliwo weyali awo ku Ntebe road waliwo ka banka akali awo banka kyeyo namukwano gwange abaddewo okuva 2012
paka luno lunaku lwairo waali 13 okitegedde mu banka ali mu position nga ogamba nti kale oba kumuggyako wano ne bamuteeka wano okuba yasooka ku bino ebya loans department n'agivaamu ndoza nadda awalala kwegamba omuntu bw'atyo kizibu nnyo okulaba challenges kubanga oli mu kifo ki naye kati nga gwe esa ali mu media bweti osobola okufuna challenges nti mubaamu abalala bakola ki abataagala gwe weeyongereyo kiringa ba tiktoka nabo beewalanira ddala ne betta mbadde simanyi bano tiktoka abantu ba tiktoka buno akwamanya gaabwe sigategeera bulungi naye omuli musiraamu simanyi baani oyo yali alwadde eriiso olowooza lyali muzi simanyi bayali abadde ki yali bayinza okuba bali bamukuttemu nga bamukuttemu naye gwe eddogo gyeriri ndowooza gyeriri erya ddala omuntu n'agamba tojja kukeesa gwe n'owakana n'otakeesa naye nze kati nze ku level kwendi omuntu wangamba vaawo awo ovaawo kubanga okyayagala eranyanga vaawo ate wali ettaka eryo ly'ettaka ate eryo birabe edduka oba sekita ki etali nkambu tewali okimanyi baŋŋamba babulooka asobola okuloga ettaka neritattundwa naye ayagala ye abalitunda kati ese kyobanga okimanyi ojja kumanya ate eddogo gyeriri olaba wantu ngaawo atundako poloti ng'eri ku kkubo ng'otunda wantu ngaawo ate ng'otundawo layisi miliyoni nga 2 n'omala emyaka ng'egyo atolabya ajja kulamuzaawo kakati nze nalinayo ayalamuzangawo naye nga tebagula nga wano nga walungi kale enkya sawa mmeka 4 katonda wange webale ekyogera omukubira ng'etsimu terinako obanga kweri naye nga yakyusiza program somu si 2 kati oyo aba bulooka nti ye nga ye aba ayagala ettaka eryo aba akola ki alitunda nga tewaliwo bulooka muna akola ki ayina odditunda ye mbwenyini yalina odditunda afuna akasente ako yali bulooka nga mukyala wenyini we twali tutunda omu ku babbulooka yali aliranyewo bulungi nnyo naye ye nga agamba mbu alina bayagala bakole ki ate nno munnanga olaba ebintu ebyo kati ebintu ng'ebyo era kakandayitunda sente zisaagala okitegeera ebintu ng'ebyo bazimpanga mubbi mataka mayumba g'abapangisa esobola okubeerawo ebbanga nga teyingirwa muntu yes naye ate siri erina eddogo eritta lye bakozesa bakozesa miti gino katonda gye yatonda gino emiti ogiraba mingi nnyo omuti n'ofuna akati ngaako n'obaako oba wokateeka omuntu n'ataddamu nakuyitawo balimanyi bumanya ate azaalawo kye battisa ekitali muti era muti okitegeera naye ffe olw'okuba ate tuli wansi nnyo tuli mabega nnyo tetubimanyi omuntu akukola ekintu n'otamanya kikyogenda kukola kubanga kati waliwo sitole gye nalaba emabegako awo bali ku tiktok nga balwana nga bayomba nze ntunda mayembe simanyi nze ntunda amayembe simanyi ntunda biki akati nga abantu bagamba ate oza babawa biki babawa buti obuti bakuwa mpanze kino kati lwakuba kati manyi Uganda ogenda n'omuwa ekintu nga kitono bwe kiti nomugana kigenda kukolera n'agamba tekijja kukola katono kati ng'olina muwa kinene asobole okulaba nti kigenda kukola kati bagamba ne babalimbalimba ne babawa agantu ne babawa amayembe gano agente ne balisooka ne baliteekako ensimbi balisiga omusaayi kwanga omusajja yafunye ekintu kye wali n'akiteeka wali okimanyi n'eddagala erikola nze edda nalina finances tewaliwo batantwala nga nkyali muto awo wonna balwakiddukago ino nagendayo sedda bebabonaabona nange
na takulanga ennyindo ne bagamba ewaffe ebukojja ne boogerawo omusajja yali atunda eddagala eryo tali tuna na ssente baakyaliyo simanyi yatuwa eddagala nga lya bikoola nga lyakukola bweriti ng'olina oditeeka mu nnyindo muganda ne twaliteeka mu nnyindo naye kyeŋŋamba byatukola nga banagamba reaction kate tufe naye tetwaddamu kumbe lyali lijjanjaba twawona naye nga yatuwadde bintu bikoola ne babikola we bati mu ngalo ne batutonyezaamu amatondi mu nnyindo nze ne baganda twalina ekirwadde ekyo tetwaddamu kufuna such issues mu bulamu bwaffe naye nga manyi kati omuntu nga olwedde bagenda odireeta tukozeseza liri kati lino ebikoola bino netuwona naye nga abasajja batuguze obudomola tuguze ki tuguze biki buli wamu yenze nemulago banga balina kunongosa kiwanga era nga saawa enda bazadde bafunye akisente agakunongosa but lwaki ndeeteza ekintu kino kati n'abasawo abo abamuwe bagenda ne bawa abantu ebintu naye nga abantu babi ku miti eddagala liba mu miti kyobalaba wona bagamba kyobalaba nze katalanyama netudde eyo nze buli we neetodde bombo reza ebyo byonaabako nga nenabira ku ddagala naye oza waliwo ebyo babawa simanyi naye kubanga nze kyemmanyi mu nsi eno ngamba omuntu tinagende wa musawo natamuwa tasobola nsaano evaawa mu muti yeye akwaddeko empeke omire mpeke yadde nti kale kaŋŋambe nti akuwadde ekyuma kiikyo tewali musawo n'omu yali agabye ekyuma tewali era agenda okulaba ddagala lyakunywa either nsaano oba naddira eddagala nga liri nga yalikazizza n'alikuwaawo nti genda olikole ki nakuwa ensaano oyo bulungi nnyo nagamba ne ssente mmeka $3 naye olwokuba tetumanyi waakulifuna abasawo tetumanyi oluusi nankozesa yaalyo kati bawe batufunira n'akukwata obwongo naye abasawo wetogera ku bino ebintu abantu balowooza nti kati bayinza okuwooza nti okuba abasawo nze sikuba abasawo naye nze issue njina n'abasawo batakola bangi ne beerimbikiriza ate bambi ensi mu Uganda mukuli abantu bali desperate omuntu abeeraawo omusajja n'amukyawa n'owokubiri n'amukyawa n'agenda abasajja bankyawa buli njagako yagenda awo omusawo ng'amulina olwagenda musikamu ngaaga naye nga talina kyagenda namukolera kiri awo mugamba n'aba ku ddagala ajanga naye omusajja omugondera omusajja wakuma omugondere omusajja munayo nomuwa ekitiibwa okitegeera akuwe n'eddagala ly'okunaaba kati oddayo n'ogondera omusajja ng'ajja awo ng'olwo akasente atandika okakusikamu okitegedde nti ejja kulaba nga ebintu ebimu oba oyogedde naye agenda kukuwa amagezi nga gasanga ge yalikoze eki yandikuwadde kati abantu bali desperate nze ndowooza omuntu yenna yatuusa ogenda omusawo bulwadde kituufu bulwadde naye waliwo ebintu ebimu byesitegeera nze byendaba abantu nga era oli nga nkubye esimu nga nedda si kunoonyaayo mikisa simanyi mikisa simanyi biki ku buli muntu alina omukisa olina gwenoonyezanga gwe kugusabira abasawo balimbye abantu babbye abantu nze kyendinako obuzibu olowooza lwaki abantu tebakyayagala nnyo bintu bya buwangwa nawankubadde baali agadde obyagala bubbi bw'abasawo baŋŋamba n'okungamba era badde tulina sitolo gye tukola nnaku emabegakaawo ogenda w'omusawo ng'oli bubi n'okumawo ng'oli bubi nnyo abasawo abamu bajjako n'empewo z'abantu bwe kiri kati laba musawo ngaawe nogamba nti omusawo otta omuntu ntunomu eddagala erimu etta omuntu naye mbona abyogerako nga bagamba nti obakuba amagi twego tutakuba magi tewali naye mukama wange nze mukubireko amazima andi kati kiringa amusore tuse ebintu ebisinga obungi olw'embeera eriwo buli kimu kyafuuka kyakunoonyaamu ssente n'amakyaki agamu
agabalokole babbi bonna babbi aba okitegeera omutuufu tosaa mumanya okuggyako ng'ate waliwo ayali agenzewo omutuufu oyo n'akwagaliza naga akankutwaleyo ewa pasita gundi yajja okusabira otereere oba nti kankutwale w'omusawo gundi ye mutuufu yajja okujjanjaba abamu nababbulooka okitegeera pulezidenti balabawa ku tiktok kubadde nga abasawo ab'ekinnansi kati nzaakola tiktok nga nsangako muvubuka simanyi we Masaka ayina sente empitirivu okitegedde kati azigaba nze muntu agezesa nga mukubira essimu aŋŋamba naawe oyagala kubeera mugagga kuvuga ku motoka za bbeeyi konze kale ojja kuweereza $30 ng'akugula mbuzi emitwalo simanyi 12 kugula nkoko simanyi biki n'amagi bw'oba ojja jangu n'ensawo empya gy'ogenda otwalira mu sente zo kaakati ne ŋŋamba kiringa we naagenda ŋŋambe mu ddwaliro oba ogenda waayo sente ŋŋambe ki we naagenda awantu nga oli desperate weetaaga buyambi kitegeeza omuntu oyo alina kukuyamba talina kujjako sente okukuyamba si bwe kyandibadde kati bo bakozesa that opportunity being nti oli desperate noga by all means kangezese woona omusajja akimale so ne ku tiktok naye ekoze kinene nnyo okwonoona kubanga kwa bangi nnyo boonoona bw'oyogera bw'otyo nina wano omwami gwenkyaza bamuyita Bweza Bweza is a spiritual teacher mu nsonga z'ennono musomesa kakati abaana bagenda ku YouTube channel ne bajjayo waako oyo ne bamusalaasalamu omanyi okusalaasalamu ne bamuteeka ne bagulawo peegi zaabwe kati peegi eyo agigulawo ateekako mwami Bweza ateekako enamba ze zaaki ati golooza yiye yabitaddeyo ati alako abantu bali desperate nina ekizibu nyamba mukama wange nina ekizibu nyamba kati kye bakola nga kale nja kunkula ku ssaamu bwati nga mukubira esimu kakati omusajja yandekawo nasaba visa yagaana kati nkubira ebibatu ngaakuba ebibatu kakati jjajja ŋŋambi ogakule bamala omubba bamubba emitwalo ng'anoonya esi ate naye bali bafere bali babbi ate ng'omuganzi nakutumyeko sibagamba bwe nti naye nina obuzibu obwo kugamba Uganda nze social media bakyali nnyo gitegeera tasobola kumanya nti omuntu ono mutuufu njogedde naye kusinza we njogedde naye byaŋŋamba tinanyira abantu abajagabamu ssente nze okimanyi sikyasobola kuvaako ssente bwendi oli tasobola kulimbalimba bw'atyo nze tosaana kunfera nze bwe aneegezaamu okunfera mu ngeri zonna annemwa nze ate kikolagana n'okukukwata nsooke nkuwe nze sikulimba nze nfune nkuwe naye nga abantu bambi abantu bali desperate nnyo naye abasawo kyali badde nti kale bawonya tetugamba nti abantu tebagendayo tetwagamba nti dogo tedidiyo naye omusawo akubba ng'akimanyi ddala olwakimanyi abasawo abajjanjaba tebasaba ssente ate tebeeranga ate omusawo akola yeeranga naawe tebeeranga naye ku tiktok waliwo atuna amayembe noteeka ku gundi ku tiktok nti ojjanjaba kino nakiri nakino ali ku tiktok atunda ejjembe bafere atunda ejjembe jangu ofuna amayembe gagende genda gula ki ate singa abantu bakimanyi amanyi era kyava abantu bekyetaaga okusoma ejjembe muganda wange gege basindika ge bali wakusindika era gege basindika gegatta ejjembe bali kusindikira nga likuttamu omuntu gegatta lyerina okutta
ne likunuunamu omusaayi. Nze namuganda wange yafa muto. Yagendayo ku ssomero mbu oba n'akwata mu kitabo ky'omwana oba ekitabo ne kiba kitya. N'azimba obuto ne lukoma eri, yafa mu nnaku 3. Naye nga mwana kati balamu omwana bali mu primary omuzadde nza yakikola mu kitabo kyewuli. Kati kyabalaba nze kuva buto bwanga nnafiye eyo nze oli wangamba vaawo musinde. Nze wawe yandogana nnemesa ekibuga. Danga tonnaba nakundaba. Nali nkolera eri. Sijagamba nti yandoga naye. Yateekawo embeera. Yateekawo embeera nannemesa ekibuga. Nga buli kaseera akeera kunvuma. Kati n'ateekawo embeera naye agalaga wano nja balemesaawo. Yatulemesaawo ne tuvaawo. Yeah, we are fine. Yatulemesaawo. Actually kankulagirire bulungi. Yena kiva muse. Awo. Natulemesa nga mulina okuvaawo. Nani ngenda nalo banna ne katono ono alhamdulillah. Navaawo obulamu ne busiganga butambula. Obulamu ne busiganga butambula paka nakati. Naye nga akulemesezaawo. Osanga olemerawo wali badde ofa. Anti era bwe kiri. Obulamu olwo oba obutadde matigga. Buba bulina kusaanawo busaanyi. Nyala bannaye wawona. Gambi. Ninga eddogo lingi. Wali ababooda abo. Wali abapiki abo. Ab'emmere. Bonna abamotoka badriver. Ate n'ab'emmere bangamba bagiteeka naffe baloga ne ba client. Osobola okuba ng'oli ewuwe bulidde. Mwe gundi gye tuli e Kampala awo. Tugimanyi. Emmere ekudibako awo. Obeerawo oli awo kaseera kagamba mama gundi nno yafumba. Emmere ye munnange tetambula oyo oba yabaaki kumba ate waliwo ate etambula eyiye ng'eggwawo. Bangi nnyo babikolera ddala awo. So era tubadde ne by the way omwami ono avuga mmotoka. Avuga emmotoka. Avuga emmotoka. So go enanga ya professional driver. Tubadde Paul. Ekimuli Paul. Paulo. Paulo. Po mu Luzungu, Paulo mu Luganda. Avuga emmotoka. So in case of an opportunity, osobola okukubira Paulo. Oba okubira nze n'enkwe ennamba ye. Kijja kuba kikola nnyo ki? Amakulu. Okitegeera. Ne so naye nga byebyo. Pozi Paulo ng'akyalina kyatugamba. Okuggyako okubasibirira entanda. Tusibirire entanda. Nti olina okubeera abeegendereza muli wamu wooli. Buli mulimu gw'okola manya nti obeera n'omulabe emabegawo. So oba olina okwenyweza. So bannaye tubaagala nnyo. We meet next time. Bye-bye. Nyagala okubagamba nti programs zino ziwagiddwa aba AC Home Solutions when it comes to cleaning and beautifying homes. Ffe bakabaka. Kitegedde? Feffeka. Post construction cleaning, post renovation cleaning. Byonna ebikwatagana n'okulongoosa. Kulongoosa ntebe, kulongoosa mifaliso, fumigation. Call us on 0701 542372. Tujja kujja tudduka. Then Osobola building company ekikwatagana n'okuzimba. Gwe nange oyagala kuzimba, oli mu Uganda, tuli mu Uganda, oyagala kuzimba, kyonna kyoyagala okuzimba. Oyagala luzi waka, aba Osobola building company weebali okuba nga ate ensonga ezo bazimala. However, wakyaliwo ne promotion, kasita oba ng'olina millions 2 ate ng'olina ettaka lyo, tandika okuzimba n'Osobola building company. Ekitegedde ekintu ekyo, tandika okuzimba naye mpolampola z'ofuna z'omuwa paka we munaatuuka waggulu. Wonna wonna ab'osazeewo nti kati ssaawa eno wano wenkomye, kijja kuba kigwa. Naye nga nsigala nze WM Esther. Please subscribe to this channel, likinga, commentinga, sharinga. Bye-bye. That's going to be on.